Akakiiko ebyokulonda mu disitulikiti wa Kiso katandise okuwandiisa abagenda okukola omulimu gw'okulondesa bassentebe b'ebyalo. Abakozi be tugenda okukozesa mu kulondesa kuno kwaba LC1 sub-county supervisor, aba parish chief, village election officers. Sawa zino be tuli mu kusunsulamu, tugenda kumala tubatendeke tubabangule bategeere bulungi kye bagenda okukola. Akulira ebyokulonda mu Wakiso Aida Tumusiima ategeeza nti abantu abagenda okwetaba mu kulonda be babasangiddwa nga batuuze mu byalo ebyo. Tumusiime agambye nti bagenda kuddamu okuwandiisa register y'ekyalo okukakasa abantu abatuufu abagenda okwetaba mu kulonda kw'abassentebe kuno. Register tugenda zireeta ku byalo, bagenda kubeerawo register bbiri. Register emu ng'eya kuwandiisa abakyala abagenda okulonda obukiiko bw'abakyala. Register ey'okubiri abagenda okulonda obukiiko bwaffe obwa LC1. Ono era ategeeza nti bagenda kuwandiisa register bbiri okuli ey'ekyalo n'ey'abakyala kuba nabo obukiiko bwabwe bwakulondebwa. Okuwandiika okwo kugenda kutandika nga 6 July mpaka nga 10 July 2026. Nga 10 July tujja kuba tustopinga, tujja kuba tusalako kuwandiisa, then tukomyewe registers tuzitimbe. Tumusiima ayogedde ku bisaanyizo bye bagenda okutunuulira nga bawandiika register. Kyokka n'agamba nti oluvannyuma bagenda kutegeka okusunsula abeegwanyiza obwassentebe b'ebyalo. Nomination forms abakyala abagala okwesimbawo, bassentebe abagala okwesimbawo tugenda kuzisanga ku miruka n'aba parish supervisor baffe. Bw'omala ogifuna ng'ojjuzaamu ebisaanyizo byonna wandikiringamu bulungi, then okunominatinga abagenda okwesimbawo kujja kubeera ku magombolola. Mu ngeri y'omusabakunzi w'amaka g'obwa Pulezidenti Robert Lwakandale asimye abeekalangala olw'okuddamu okwesiga ekibiina ky'NRM ne bakironda mu kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala. Bw'abadde ayogerako ne bannamawulire mu Kampala, Lwakandale ategeeza nti NRM ekoze ebintu bingi ku nnyanja ebireetedde abantu okuddamu okwagala NRM ne balonda Aida Nabayiga. So tubeebaza abantu b'e Kalangala tubayozaayoza mwebale nnyo okwagala ekitiibwa Pulezidenti Dr. Museveni, ate n'ensaba n'ababaka okutegeera abantu kye babarondedde balina obuvunaanyizibwa balondole manifesto za NRM. Asiba Bannayuganda okweteekera akalulu k'abassentebe b'ebyalo akagenda okubaawo ng'ennaku z'omwezi 28 ogw'omusanvu. Wabula Lwakandale asabye abantu okwetegereza ennyo abakulembeze b'ebyalo be balonda nti kuba ssentebe w'ekyalo abawankizo nnyo mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Bannayuganda temulonda bakulembeze kusinziira eddiini zaabwe oba kabira zaabwe oba bya Luganda na mukwa nedda noonya omukulembeze ayina vision. Era akubiriza abantu okukuuma emirembe mu kulonda kw'abassentebe b'ebyalo okusobola okutambula obulungi mu ggwanga lyonna. So tukuume empisa, tetulwana, tetwogerana ebigambo bibi, bano betulonda bakulembeze betubeera nabo ku byalo byaffe. So twogera ebigambo bya bulabe, twogera ebigambo bitematema mu bantu. William Mutyaba ne Fred Kajubi bakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.